Ekitongole ki KCCA kyakoze enkyukakyuka mu ntambula z'ebidduka ez'olukale mu Kampala mu kyakyusizza sitejji ez'enjawulo. Sitejji eziwerako zaggiddwa mu paaka enkadde ne zizibwa mu paaka empya ne mu paaka ya Usaafi okukendeeza omugotteko gw'ebidduka mu kibuga wakati. Kyokka n'okutuusa olwaleero sitejji Entebbe ekyagaana nnyo okuseguka. Bano olunaku lwa jjo bakombye ku paasi tisiba kuva mu paaka nkadde. No paaka yaffe badriver ne bakondakita poloto ezaali zaagulwa muno pulezidenti kituufu abantu babaddiza ssente zaabwe eno sitegi yaffe. Enkulaakulana bw'ebezze nga enguudo zikyusiddwa KCCA kigivunaanyizibwako okunoonya amakubo agafulumya emmoloka mu paaka muno. Emmotoka ezitikira ku makubo temuziraba. Kanso lwaki tesooka n'egoba w'oyo n'eryoka ejja kufa abapaakinzi. Wabula bano olwaleero KCCA ebawadde ennaku 2 zokka okwamuka ekifo kino oba si kyo bakuvaamu na lyanyi. Omwogezi wa KCCA Peter Kawujju agamba nti badereva bano basaana bakimanye nti omuggo guba gwa natema so si gwa nalonda. Bino bye tukola tetubikola ku lwa muntu omu. Waliwo yaŋŋambye nti simanyi kyeyamaani wa gundi yavudde n'agamba nti ye n'abantu be tebajja kuvaawo. Ekibuga kino kiriko amateeka agakifuga. Ate gwe tuyinza kugamba nti nze ndi tenanti landlord wabanga alina kyayagala okukolera mu kifo kino ate nga atereeza obanga aleese akajanja. Ono era akangudde ku ddoboozi n'ategeeza nti ensonga eno teri mu byabufuzi byonna era tebalowooza nti banaddukira omukulembeze yenna okuyimiriza enteekateeka eno. Ate naawe si we tugenda okukoma wokka, mugenda kulaba ebifo bingi nnyo nga tubikyusa ku lw'obulungi bw'entambula n'okukendeeza ku mugotteko n'okwongera okulaba nti ekibuga kirimu obutebenkevu. Yo paaka ya Usaafi badereva abamu gye balina okudda ekyali nkalu ddala era we tutuukiddeyo ng'emirimu gigenda bukwakko. Abakolera mu paaka eno bagamba nti badereva bannaabwe bakomye okwekasa obusongasonga wabula bave ku makubo badde mu bifo ebituufu. Era bannaffe abali ku nguudo batandise dda abamu okujja, abalala bakyalina bubeezi bababuzaabuza. Naye ekikulu kiri kimu kye njagala bategeeza nti eno pulogulaamu teriwo wa takisi agirwanye, wabula gavumenti pulogulaamu yeetuuse. Kubanga Kisenyi bweranga eri yokka kijja kuba kirungi. Bali paaka endala eri simanyiwa Lubaga Road naye beno obukulembeze obwayo gundi Namayuba paaka naye awo tujja kuba tumaze ensonga zonna okutere naye abasajja bayimirirawo ne bagamba ffe tukulembera takisi. Kino ekifo gavumenti yakitugulira tiwali alina ttenda. Abo abatwala ssente ku bantu abakotesa babba bubbi. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abatakisi bakaana okudda mu paaka ya Usaafi oba obutaddayo wabula kuno tebanda kyakwekwasa kubanga kirabika nti ekifo ekiriwo kimalira ddala. Kati kisigadde bwe kulaba KCCA butya bweneessa mu nkola ekiragiro kino. Baba bali mu paaka ya Usaafi bagamba nti KCCA bwetatuukiriza kino nabo bakubaako kye bakola ekyenjawulo. Twagala okukubira gavumenti ya Uganda omulanga ne KCCA nti ekiwandiiko kiyafulumizza ekifuula ekyobuvunaanyizibwa. Zaffe zibadde wano ez'endejje tuzizizza eri bagaziwe basobole okujjawo. Bwe batajja naffe tuli baddembe okuddayo ku kkubo. Ffe tuli kuba ku kkubo, ffe tuli ba wano. Robert Mwanje, BBS Telefina, Gamboze.